kimwazirabye ze nabagamba ze twajeze zaba Sadio Mane zaba Jesus twazije bulungi nnyo wali kusaawe kodi Kampala era bwangu twavuddeyo na bulungi ndoza basubuzi mwatutegedde tuli food kuzanyirwako esatu bbiri mwazulidde mwawo omutwe gwabadde winning goal yadde nzibu nnyo yasembye yeyo naye kale mwebale nnyo kuba nti mwasobodde okujja ntugenda maaso okujaguliza awamu wini yaffe tujja kulaba tugenda maaso nga kochi nja kubaako enteekateeka ate y'enjawulo zenkolera abaana gye bujjakaawo katono nnyo kale bingi nnyo tugenda okwogerako olwaleero tugambirwa mande naku z'omwezi nga bwe tumaze okuzigamba tulaba naffe aba Stanbic Bank abagamba it can be kisoboka bulungi nnyo mu nteekateeka yonna bw'atandika business genda mu Stanbic Bank ejja kuyamako kuwa akasente era bw'obeera okakoze katwala okatereke mu banka egy'okukolera amagoba ya Stanbic Bank ffe twakoze bulungi naye ate ttiimu y'abakyala Crescent Cranes tebyatambudde bulungi Senegal yatukubye 2-0 wali mu Barat bagita Rabat ekibuga ekikulu ekya Morocco ate ku lunaku era olwokubiri enkya tugenda kuba tuddingana ne bannaffe aba Morocco yakubye Burkina Faso mu gwatandise byonna tujja kubitegeera mpola mpola bannaffe bali aba sports bajja kujja nabyo bongere okuwa firu yabyo naye banaye kabakulamuseeko tulaba ate enkyale bwe tugenda okubanga atutambula bino n'ebira tugenda byogera naye bukabusika bakubuuzeeko nkwaniriza olunaku olwaleero weebale kubanga weegase ku Salt TV omwezi tuli mu gwa 7 vaayo mu gw'omukaaga twayingira dde ogw'omusanvu naye ng'okusaba n'okusiiba kukyagenda mu maaso ennaku ziteekeddwa kuba 14 so n'olwekyo twegatteko nate olunaku olwaleero tutandikirawo tobaako nakyolya tobaako nakyonywa birindiriro ojja kulya ku ssaawa 12 ez'olweggulo wabula ate fuba okulaba nti olya kigambo fuba okulaba nti otendereza nti osinza ekigambo kisome nga bwe nkugambye ate bwe kiba kisoboka genda okuŋŋaaneko wali eri ku Canaan Land kubanga okusaba kw'amalya g'ekyemisana ekugenda kubanga gye kuli ate omusumba Lozias Bujingo oluvannyuma lw'okusaba akusiiga amafuta sitaani ateeka okugyako ejjoogo eryo lyonna lyonna lyakwambaza so n'olwekyo tobizannyiramu tweteekerateekera Vision Night mumanyi nti ffenna tuwandiika era ku nkomerero y'omwaka tuwanika ne twebaza Mukama Katonda olw'ebyo byakoze ate ne tweyongera okumukkiriza olw'ebyo byatannabakolaki kubanga tutuusaako kati gwe kola ogugwo ebisigadde obirekere ate Mukama Katonda otherwise nkwagaliza wiiki ennungi fuba okulaba nti okola nnyo fuba okulaba nti otetenkanya osobole okuteeka akasente mu nsawo weewale nate okubanga wenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala abavubuka kozesa obwongo mpolampola obutambuze ate Mukama Katonda ye waali okukwatirako ebiganye tobiremerako nnyo bikwase Mukama Katonda ate bitambudde bulungi kakasa nti bikugasa bigasa abakwetoolodde awamu n'abalala bangi nnyo oba oli awo abatakulyawo kumpi good morning nise nabwire ebustemaniyengo mu district y'e Busia mbada hamunu omwekihulu wakatongole hao hese ndi mwekihulu waleo waswa well nkubuzaako wasuzote program Omusunsuzi akyebasiza okukka tukole weewaawo tugenda kutambulira mu bintu bingi so negamba nti ttiimu yaffe ey'abakyala abagenze mu ggwanga erya Morocco mu kibuga ekikulu Rabat batandise bojjo ogwabwe bagusambye jjo n'eggwanga erya Senegal ate byatambudde bulungi batukubye eggoolo 2-0 ate omupiira ogwaggulawo gwali gwa lwamukaaga abali bannaffe abategesi aba Morocco nga basamba n'eggwanga erya Burkina Faso aba Burkinabes era wagenda okuggwa nga bannaffe aba Morocco bakubye Burkina Faso goal 1-0 tetumanyi kigenda kubeera kitya olunaku olw'enkya naye nga ttiimu baatugambye bakitegese bulungi nnyo bajja kuddamu twongere okuwagira bannaffe abo abakyala bajja kukola ensonga eno era batusuubira nti bajja kuvaayo African Women's Cup of Nations tugamba nti weewaawo tuwagire buwagizi tetubamala mu maanyi bwe kibanga entandiko tebadde nnungi nnyo ate Morocco obaolyawo nayo simbi abategesi ate nga betugenda okuddingana nabo olunaku olw'enkya kale tusabire ttiimu eyo twongere okugiteeka mu ssaala erabike nti ekola kyekola ekomewo n'obuwanguzi mu nteekateeka eyo bagenda buli kimu bakiina tebalina kyebikwasa obaolyawo kaganye buganyi kataaki gye bayita omupiira kataaki kaganye buganyi buli muntu aba alubirira wiini omukisa neetegese obulungi ebiseera ebisinga yatera okuwangula naye nga bulijjo emipiira naddala nga tugenze kuwaawe performance yaffe ebeera si nnungi kyetusaba just kwongera mu maanyi nakubateeka mu ssaala kakasa kisoboka naye nga gwega omupiira ate bwe kituuka naddala ku nsamba y'abali aba Morocco akasamba akapiira kabe kalinganga kabawarabu taaki yaabwe nzibu nnyo ate ndowooza ne weather naye ndowooza oyinza ogamba naye nsobola okugyekwasa mu mbeera emu oba endala naye nga
ate tulina okusaba bannaffe badde n'obuwanguzi kubanga toli muntu atasanyuka nga awangudde naye nakulabye kooki ogwa sort media ne Uganda Traders Association asebo naawe owaga ku kisa mwebale kutwala magezi gange nze kayinja lekankuze bubi nnyo ku ssaawa esembayo nengenda sobola naye nange mwamponye buwonyi taaki nadde nzitegese bulungi nnyo era mwade mugenda kulaba paasi enzibwe nnyo ate no baawonye nga SPD tali mukulu Senkubuge ne ekyalo waffe mukulu lumu babakubaamu wali mu midi ndowooza kandi susse just si agenda kutongeramu bwongezi tactics na kasente ate abanasobola okubanga mwetwenganga namwe mwerinde neffedde wabadde luddawo wabadde ku injale ndengenze kuba kicuba twagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira n'okutubeererawo naye ndowooza ebyemizannyo mu ggwanga okutwaliza wamu byetaagamuko kasente byetaagamu motivation yadde abaana baffe tugamba nti abateekemu amaanyi bazannye bakole ki naye nga ndaba nga ka motivation akabulamu simanyi oba obuzibu oba buli kubatendesa abamu kubanga luli nali ndaba kitaka ng'atugamba okutandikira ku ttiimu yaffe ndowooza ebadde ekute wano mulimu East Africa oba tukyaliko twava twasiseetuka kyenkana ne tuva mu bifo 4 ne tudde eno wansi mu 9 madi awo ngenda okuwulira nti twagala nakomyawo kwoki oli omukadde yali ani Sebastian yabakomawo neera atendeke mu kifo ate ekyagundi ono aliko so abaana bano balina ensonga zaabwe ez'okwemulugunya nti ebiseera ebisinga zivaayo nga bamaze kukomawo na buwanguzi kati bano abaana bagenze ffe tuyinza okulowooza nti bali well facilitated bali motivated bali ki nogenda okulaba bakomawo ne bagamba yi temwatukwasizaako nga tugenda so ndowooza MK project n'ekisuubizo ekyebyemizannyo ate neddadi engeri gye yakikoonako luli agamba mutabani ensonga ezo zikwatemu ebyemizannyo bisobolera ddala okutuwanika ng'eggwanga lyattu Uganda kuba waliwo emidaali gye tuwangudde wano Uganda nebanga eri ku maapu y'ensi yonna tubongeremuko kasente abaana abo babeere motivated okusingawo nga we bali wano tusobole okuwangula naye by the way nze my concern simanyi lwaki ndowooza abatwala ebyemizannyo tuzzeewo enteekateeka y'okulaba nga empiira gyaffe gino tugiteeka mu media in fact okimanyi nti ttiimu yaffe y'eggwanga kebe y'abakyala kebe y'abaami esobola okubanga enayo maaki naye abantu nebatamanya kikigenda mu maaso naddala ey'abakyala ndowooza tuzzeewo omulaka ogwaliwo edda okozesa emikutu egy'enjawulo abantu tufunira ati zeele ya ttiimu yaffe kubaga akkiriza obagaana ettiimu ebeegenze teba ya muntu buntu eba ya ggwanga ekyo tukirangibwe n'abantu bategere in fact kyewunyisa omupiira ne guzannyibwa nga guli mu kimpowooze ne gugwa nga guli mu kimpowooze abane bataba in fact simanyi lwaki bannansi temukyagala ttiimu yammwe kebe y'abakyala kebe y'abaami otandisa bulungi n'otugala tuba tetumanyi ati lwaki kuba kati wano nzijukira kitaka yabireeta wano ne tubikola mu byemizannyo munnyo ku 3 mu byemizannyo awe baakoma naye tewalabako nga bulanga obugamba oba eno pride gye muba nayo neekubisiza selfie nono yesita nono akoze atya simanyi lwaki ekintu ekyo kyaliwo emabegako nendowooza tujja kusaba naffe abali mu fuufa bannaye ndaba omupiira nze ndabanza ku lwange gukabusi nze ku lwange simanyi mmwe oba tutambula tutya ate bagenza okulaba ranking ezazze ate nga tuli waggulu ennyo munange muyanga oba ngende Senegal kubanga Senegal mu Africa yekulembedde mu byemizannyo si mu nsi Uganda tosobola givaamu anti kati tutemegubayira no ku gundi ku East Africa naye tekiri ku bakyala bokka ne Uganda Cranes oluusi egenda n'esamba emipiira nga ffe tugezaako okusindika ekintu naye nga basambye balazeewo akazi ate nga nifati budget y'ebyemizannyo efuluma ettiimu neetaaga kulangibwa n'abantu babeera nga basobola okuba nedda kasente kabaayo nedda ndowooza budde bakulembeze beekuwemu ttooki nga bo nti abaaliwo bo bakikolanga batya nti naffe abantu twagala ettiimu yaffe kubanga tewaliwo muntu n'omu agenda kuwagalira Uganda ffe tugenda okugyeyagalira yesiyinza okuba nga tulina obutakkaanya n'abakulembeze abatwala omupiira yes fine bibaawo naye ndowooza okulanga kale mukitusibeeko mukirange okusobola okulaba nga abantu bategeera amawulire nti bayita tusambira Namboole olero kati tusambira luddawa Kitende naye omuntu yeetaaga okulanga okumanya Kitende entambula eri etya bikibiri bitya tuddemu ebbugumu eryo emijuzi gyatundwanga oba economy ate etandise okunyigiriza ennyo abantu tebakyasobola kugula mujuzi tebakyasobola kuba mu mbeera yonna kuba ndowooza ne vibe ekendeera kuba muntu wabanga talina ssebo kyali talina kyalina mu nsawo n'entambula egenda okubanga emutambuza nti omupiira gyeguli nze waliwo neyanga Cranes bwe yasamba luli
nabuuza wa TV y'eggwanga kazi egenda kusamba nga tabitegeera lubali ekitembe nga temutulaze ekintu kyonna kyonna mwina rights kale okubanga mwazifuna temukkiriza balala kubanga bakikwasaganya rights mwazitwaliza okuba nti musobola broadcasting ensonga eno naye nga naye yakifuna kunze kwolwo kazi egenda kusamba oba n'abaana nabo ng'abasambi balina obuzibu ku bakooti Uganda Cranes nga olaba buli media yonna eranze otuuka mu kibuga ng'emijoozi gitundu naye kati ttiimu ejja n'esamba tuli mu qualifiers ez'enjawulo otuuka mu kibuga nga kikakamu vibes omanyi media ffe tubositinga ekintu kati ffe bintu byogera okuba tulina ttiimu yaffe ku mutima tugyagala naye oli baateekangamu sente okukola advertisement okulanga kubanga media etambula nakulanga abafuufa kimanyi balina sente sobola okukola advertisement yes ne ffe ina media eyaayo nayinza okuba nga tusobola coveringa Uganda yonna bagabanyeko ku bulange ewalala okusobola okulaba nti kitubeera mu mutima missions zirangibwe kale batukube omanyi tuba abazannyi ffe ababeera wabweru naye ate omuzannyo omulala kasi omwegattako ali mu kisaawe ate wafuna amaanyi wetwalabye mikwano gyaffe nga naffe batuwagira ne kooki wamalanga naye agenda mu maaso agaba tulabye nga musajja mukulu Kenya akuba omutwe ogumaliriza olaba that motivation ebeerawo ebeera mu bantu tebibaamu kiro tebapimira ku kiro obuzito bwo obuwanvu ate gundi yandisambye eziba kiro tebyandisambye twakisabadde enzibu nnyo ziri zitwakubye ndowooza ate abaana bonna abongeramu nembatwala ne bakolamu ndowooza ate kijja kukola bulungi kuba kino kyatuguddeko bugwi bagugyemu kabani abasinga ne bagulitaawo mangu mangu ne bagusaasaanya mu mbeera ennungi gabako nawaga emipiira muguteeke wansi twagala ddiimulo oyogedde kugabako nenzijukira waliwo ttaaki ebeere nga erikiriya wansi waliwo nalinda omupiira ogwa Uganda Cranes yali esamba waliwo omuzannyi eyalemera omupiira kyokka okusinziira ku yandi okumpi ng'agamba singa yamuwa paasi bwati gwandibadde gunywa kati lwaki abasambi abamu we batuuka mu kisaawe omupiira bagulemera butakkanya na kooki kwagala kulaga nti ono gundi ono kubanga mutuufu waliwo lwoba ng'olaba omupiira n'olabira ddala nti naye gundi ono tebamuwaddemuko ku kibaasa but anyway TV y'eggwanga tugyesibirako bwereere kuba waliwo enfunda ezimu nga olaba president ayogera nga abalala bataddeko nga bo balaga katuuni so sikwogera bubi naye ogenda okeberayo kati bwe balemererwa okulaga biri ebisebo by'olina okulaba owulire obeeko n'ekyojjamu kakati ate ekyomupiira anyway abaana baffe beebo naye tulekerengaawo okubalaga obuwagizi obwo laavu bamazeko mawona buwanguzi bagenze sinkana minisita gundi bagenze wa president bagenze kolaki naye nga wano bagenda tebalina nangato za mbigere mwami lumu yatugamba nti waliwo omupiira gwe bagenda okusamba bagenda okutuukayo nga bo engato ng'erinnyo liri sharp era bwe batuuka mu kisaawe bati ne bawulira nga eri ttiimu erabikayo ki kabiriiti so kakati tubawenga ebintu ebyo bye beetaaga bagende basambe bazannye nga bali happy nekira tubateekerewoko ekintu anaati scoring a goal atwala kindaba amawanga amalala gakola ebintu ebyo omwana n'agenda kyogedde ekyo nyininyini kituwogedde nti abantu yateebye leero Mariam alina omulabamu mu mbeera ey'enjawulo abantu ab'enjawulo bavangayo tugeze nti omala n'agamba nti omuntu agenda okuba egoolo ya Uganda mwadde emitwalo 5 omuntu agenda Fede n'agamba nti nga byakakadde agenda okuteba goolo ya Uganda mu mipiira gyonna ekyo kikuzzaamu omuwagizi kizzaamu omusambi amaanyi n'okukola ng'afaayo ne bakola nga ttiimu in fact waliwo munnabyamizannyo yali mu ku romance ena kyeyayogera n'agamba nti edda ennyo balina ttiimu eyasamba ng'omupiira nga bagamba nti oil ayiika ttiimu yali egabo yali sponsoring by then yali ekola mu oil nga balina okusamba n'amaanyi kubanga oil ayiika nti kasaba tateeba goolo tewali kigenda kubaweebwa olaba embeera eyabeerangawo omuteekateeka z'okuzannya kyayongerangamu abantu amaanyi n'olunaku olwaleero tulaba abazannyi tewali muntu n'omu avaayo tusirise naye nga kivudde ku kintu oza tukiteekemu nnyo amaanyi mu mbeera y'okukiranga otandikidde ebyamizannyo kubanga kitukwatako butereevu kubanga ebyemizannyo kyekimu amawanga ag'enjawulo Bungereza birimu ku bintu ebiyingiza ensimbi mu mawanga gaabwe Senegal kati eri ku mumwa lwa nsonga ya mane lwaki atunze Senegal mu nsi yonna sports nife olwalero ntubula n'omuntu azannyako alisi mu premier ndowooza bituluma atulingirire manifesto ya MK ate ndowooza omupiira gwe twogerako ogw'abakyala bagutaddemu nnyo amaanyi akadde kano kubanga nabadde nnengera mu ggwanga eri America bategeeza nti abasambira ku national team
omukyala n'omwami bonna bagenda kufuna omusaala gwe gumu. Kikulaga nti kati omupiira ogutuuse nti abakyala n'abaami batambulira ku level y'emu. Kuba guno gubaddengawo nga tebaguwa nnyo vibe ogw'abakyala oba nagwo gubadde nga tegulangibwa nnyo. Kuba n'abakyala balegira nti beeriyo omupiira gutuuse ne ku Africa Cup. Africa Women's Nations Cup. Babaita Crested Cranes. Tiimu yaffe. N'erinnya eryo libadde nga teriwulikika. Tumanyi She Cranes na Uganda Cranes. Oba tumanyi gw'abakyala bali mu kubaka. Ne tumanya na Uganda Cranes. Ne Crested Cranes. Ndowooza abantu bategeeze tiimu yaffe gyeri bagita Uganda Cranes. Ey'abakyala ebaka bagita She Cranes. Ate ey'abasajja gye bayita Uganda Cranes. Kandi baana be batabulamu. Crested Cranes y'abakyala kati abali abo bakubye goal 2 naye nga She Cranes yo yakuki netball. Uganda Cranes yo y'abasajja abagenda maaso n'enteekateeka bagikyusizaamu kati ne AFCON nenge tebamwongezaayo ndowooza wa mwaka 2024 ndowooza finals zijja kubeera mu ggwanga erya Ivory Coast. Tuba tuli mu nteekateeka ezino zira eza qualifiers ndowooza ebisingawo bali bannaffe bajja kujja bongera okugenda mu maaso okusaasaanya naye nga naffe tubitegeera kiriya okugenda mu maaso taaki tuzirabako bulungi nnyo naye mwawonye emiswiba olunaku olwajjo nadde neetegese bulungi naye kyankoze bubi njala yankoze bubi mu dakiika esembayo naye njagala mpaate emisanvu wali njiwe mu 11 wali sebalamu amalirize naye naye nga byebyo taaki mwazirabye ababaddeyakyagambiddwa yasambye n'abameka naye abasambi basambye badde bazitowa nnyo bazitowa embizi nga nnyingi naye nabye essence kweza gawo musibye ejjinja kugulu apompera ngolaba by the way twetagisamu okukola ku ddiiro ng'abantu era ekigenda maaso n'okuba nga kikolebwa naffe ndowooza abakozi mu bitongole byonna eby'enjawulo emizannyo ng'egyo gyetaagisa kuba nkiriza bagaana mukulu w'amalo fedde ozuka sawa in fact 10 niweteekateeka nojja n'okola n'otula mu ntebe oluva ku mulimu nogenda n'okola n'otula mu ntebe basina nogenda n'oyeribaamu essaawa nnyo oba gwe n'ova ku mulimu ate ndoyo neweebaka so endwadde ze zitasiigibwa singa naffe abantu twefaako tubuli tunasobola okuzikendeeza mu mbeera eyadduyiro nti ekyakoleddwa oba ekikolebwa naddala amakampuni ag'enjawulo kubanga gakyali gaganegane okusambamu ku mipiira kirungi naddala abakozi ba yafiisi ez'enjawulo ate ng'endwadde ez'enjawulo zituyiikiriza nnyo naddala ezitasiigibwa fe abeera mu yafiisi otula mu katebe neweekyusa novaamu n'ofulumako wabe noddamu n'okatuulamu saawa nnya n'onyuka n'ogenda neweebaka n'okomawo ku 9 so ebintu ng'ebyetakisamo kola ku dduyiro eggwanga lyonna lyakolako dduyiro ndowooza omulundi gumu okuva batongoza July okubanga ffenna tulina okola dduyiro naye abakungu tebakola wiiki nnamba eyaddako bamujjukira bavaayo ne bagamba nti ebirwadde bino ebyali ebitugumbula abantu akukyala paka kati bikyatutwalako abanene abakungu agamba kiba kirungi tufunengayo olunaku lwa dduyiro bonna abeetaba mu dduyiro oyo ndowooza emyaka ejaddakaawo covid etiimu yange saalonze bubi Jeremiah wamulabye mabegaawo yawadde oba okuba ennamba mmeka namutadde wali mu 2 naye ng'agenda n'awaata mu 5 n'awaata mu 7 n'alumba maaso naye nga musajja mwali taaki mweri ddala ebyaddala ani omulala Joshua gwe nataddeyo yatuweesezza yero alwana bulwanye walugwe bagane abagusema gudde no tozza tutebeeri tozza ate oguzza waffe tusuuta kyaffe mu tusonyiwe nalabye ne witini tobone yakyangalanyiriza ate siyavudde ku goolo eyo okusatu witini kipa abadde agize sayidi eri ate ng'alengera ebigenda maaso yalobedde ku mukyala ate nekkola neryokalijja mwana alyoka kuba hedakeyasembyeyo eyamaze eggobe mu kipe naye nga kyekyo twabadde ne wikendi nnungi nnyo kiba kirungi ndowooza twatuukiriza ekiragiro kya mukama waffe atugambye kasita abakuba solo temujeegaane ebintu mugamba affe munnyo tuteekeddwa okugulunga so mukama waffe gyewatusindise twayize bulungi era kyetwayize twakikutte tulinze second match ndowooza second match ne batukuba esooka twajeereza naye tetusubirwa kkubwa ate awo nja kuba nnyongeddemu abaana mbawe bafunemu kataaki mpolampola olwegguloggulo awo babamaliriza tusobola okufunawo tugenda awo mpolampola ne tugiraagiramu mpolampola ne babeera nga bali fit ondezizaako abakadde ba HPMI nabo ne bava mu kkubo tujja kulaba tubikwasaganya House of Prime Minister's Residential tujja gikwatamu abakadde b'ekkanisa mukama wawo nakyo si kirungi
baba kama baffe Alubera omukisawe. Omukubirawo n'okola kyonna ky'oyagala n'ofuluma. Anyhow, tugenda kweyongerayo n'ensonga ez'enjawulo mu ggwanga erya Denmark waliwo enjege yaguddeyo waliyo omusajja myaka 22 yayingidde mu shopping mall n'agenda akuba abantu amasasi abantu basatu yabasse n'abawerako bagenze n'ebisago twagala okulaba embeera eyo nga bwe yabadde kubanga si birungi nnyo tubali tumanyi gun violence nti egenda ekendeera n'ate bw'otunula olunaku olwaleero Denmark batusuubira nti oba oliawo bo okunula prime minister Mette Frederiksen adaga nti oba oliawo biyinza okutereeramuko naye ono yazze yabadde nga mulalu n'ayingira n'agenda akuba mu kibuga ekikulu eki Copenhagen abantu basatu n'agenda mu maaso kubanga abatiddewo bakyebuuza yabadde abadde ki kiki ekyamutabudde okutuuka ku mbeera ate okuba nti abantu abo babadde balya kuliko malls ez'enjawulo kuliko restaurants ez'enjawulo naye basatu bambi olwaleero bo battiddwa katuulira ndowooza embeera bwe yabadde katono nnyo. Major shooting incident which happened earlier this evening in the Danish capital Copenhagen. Several people are thought to have died. The mayor of the city says it is a very serious situation which took place in the country's biggest shopping centre. Police have confirmed some deaths and one person has been arrested, but they've given few other details. Our security correspondent, Gordon Carrera, has the latest. Chaos on a Sunday afternoon as gunfire erupts inside the Fields shopping centre in Copenhagen. Some shoppers fled the complex, others tried to find cover, desperately seeking hiding places. We were just about to order food and then we heard shooting, 2, 3, 4 shots. So I said to my daughter who had taken a seat to lie down. Then we ran into a disabled toilet and we closed the door. Outside, police and emergency services raced to the scene, closing off the shopping centre. Members of the public were evacuated. Those inside were told to stay and wait for police to come to them as they secured the building. We can confirm there has been a shooting with many casualties. We now know there are also several killed. When we arrived there, we apprehended a suspect in the immediate vicinity of Fields. He is now in custody, and we are now working on the information we have on him. A concert by the singer Harry Styles was about to start only a mile from the shooting. Organisers said the police told them it could go ahead as planned. Police described the man they detained as a 22-year-old Dane. They do not believe there were other gunmen. They've not yet said what they believe the man's motive was, but police say they cannot rule out terrorism. As we say, details still coming in and Police etegeezezza nti tenaba kumanya kigendera kya mutujju oyo musajja oyo yazze ne bagamba bayinza kujjawo kya butujju ayinza okuba nga omukabinja kali akaba Islamists kagenda maaso k'okuba nti baba basanze buli kibasanze ne bakuba ne bagamba nti bana bakutegeerera ddala lwaki yazze mu katundu ako oba mu shopping mall ebeera bize omukyala ategeezza nti yabadde yakatumya ekyokulya kuliko amaduuka nga 14 ne restaurants ez'enjawulo nebwe yazze yakubye basatu okutuuka olwaliro ng'ate bo bambi zembuyaga kibi nnyo ndowooza gun violence in fact atenza ekinkuteeka ennyo nti myaka mito myaka 22 ogenda okulaba nti ate bakola ebikola ebyeffujjo kitegeerera nti mu mawanga g'abasajja bakyeruppe ebikola eby'obutujju nga bakozesa emmundu bikyali nga wetulaba ekyali mu America just recently was it mu Buffalo ogenda okulaba nti obulamu bw'abantu bavaluinga ng'ensonga okwata emmundu ate ndowooza tujje twandirabye ndowooza amateeka ge badde gakola ag'amaanyi nnyo so kinjukiza ndabye abakyala abadde badduka engeri awo nekinjukiza ekyali mu ggwanga erya Kenya is it Westgate by then abatujjirayo balumba enteekateeka embeera ebeera yakasatiro but anyway kyetusa Mukama Katonda omusajja abeere ng'akwatibwa buzibu akala n'akataano buzibu akala n'akataano ani ali mabega waakyo akyembeko n'okunoonyereza tuli nali ndaba mu New York nga bagamba nti baagala kubaga sinakindi bateeka okuba nga kakati baamaliriza etteeka eritakkiriza muntu yenna kuba na mmundu mu kifo eky'olukale ebifo awakuŋŋaanira abantu abangi naddala nga birimu empeereza za gavumenti nga bagamba nti n'abantu kati balina okuddamu nate okuwandiisa emmundu zaabwe naye ebyo byonna byonna babyogera mu ggwanga omuntu wagambira nti ddembe lyange
okuba n'emmundu ate eddembe lyange nteekeddwa okwekuuma. Mukama Katonda yeetaaga kusisinkana mitima gy'abo abantu kuba ogenda okulaba basinga obungi beetooloolera ku nsonga za busosoze, kwekyawa, nze kino na kino, n'ajjayo emmundu bw'atyo n'akuba n'amasasi n'abajja mu bulamu bw'ensi eno. Naye mu ggwanga erya Nigeria amawulire agavaayo galaga nti bannansi bandibanga banaatera okutandika okwekalakaasa. Pulezidenti waabwe bamukooye entabwe eva ku mabanja agayitiridde. Bagamba nti mu mwaka gwa 2015 yagenda okukwata enkasi nga wakiri eggwanga liri ku bitundu nga 9 ku 10 ku mabanja, naye wetwogerera kaakano bagenza okupimapimamu nga amabanja gaddukira ku speedi. Wetwogerera kaakano bagamba nti batwala ebitundu 96 ku 10 kyenkana ku byenfuna byabwe okulaba nti bagezaako okuddaabiriza nate oba okweyimirizaawo ku nsonga eyo. Yavuddeyo neyewozaako n'abategeeza nti enguudo mpitirivu nnyo z'abakoledde mu ggwanga lyabwe erya Nigeria. Agamba nti abakambwe ba Boko Haram agezezzaako okubakomako era ng'amasaza agaali gatulugunyizibwa gye buvuddeko gonna wetwogerera kaakano gafunyemuko ku buweerero, naye tebawulira, bagaanye. Ensonga endala gye bamuvunaana kwe kuba nti kaakati emmere efuuse akamere mu ggwanga erya Nigeria. Wetwogerera kaakano mu ggwanga erya Nigeria bagamba nti amabanja gaabwe gali ku bitundu 34 n'obutundutundu 9 ku 8 ku 10, nga bwe babalaabalamu bagamba nti kwota yokayoka ey'ebyenfuna omwaka gw'ebyenfuna ogwakaggwa bakutte trillion 41 gye bakutte okuba nti basaasaanyiza ku mabanja gano okusobola okubanga bakyeyimirizaawo. N'abavubuka nabo bakikumyemu bagamba nti awatali mirimu mu ggwanga pulezidenti waabwe bw'atyo alekulira entebe kubanga bimulemye n'embeera yeeyongera kusajjuka mu ggwanga erya Nigeria. Abo tibakabya kajanja bali yako kajanja awo kajanja kenyini sijemanyi ensemu jemanyi mu budget emu kumpi mabanja nkoletawo batujeko nabakajanja tugendagendako mu nseekateekazi okulaba nga ga West Africa natenga agagenda maaso n'okuba natenga gakkakanya embeera ebaddewo naddala erimu okubanga abantu bawamba obuyinza ate ne banema okubanga babuzaayo eri abantu ab'enjawulo. Kyaddaki nate ebyenfuna ebadde bikyagenda maaso n'okuba natenga bikewa kyava nate ku nvumbe ezaateekebwawo naddala bakulembeze mu ECOWAS ne mu ggwanga erya Mali bagambye nti akyo ekiseera ebeere nate nga ekendezebwako eteekebwe ku bantu obuntu. Jjukira nate abakulembeze mu ggwanga erya Mali abatwala obuyinza nga bakulembedde omusajja mukulu agoyita ezalinaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 2021 ne batwala obuyinza bali balema okubanga bateekawo okulonda, wabula kyaddaki bagambye nti mu myezi egirimu 24 bagenda kuba nate bateekawo okulonda olwo bannansi babeere nga beerondera omuntu waabwe. Kino no kyateekawo era akasatiro mu mawanga ag'enjawulo abakulembeze gye bagenda maaso n'okuba nga ate bawambibwa okwali Burkina Faso, Mali, tesakati na mawanga mala biseera ebyo emabega. Era abakulembeze mu ECOWAS omukago ogugatta amawanga ga West Africa ne bagamba nti tugenda kubateekako envumbo okusobola okulaba nga muzzaayo obuyinza. Kyaddaki batudde ne bagamba nti obuyinza bagenda kubuzaayo n'envumbo ezibadde zibateekebwako naddala ku byenfuna ne bagamba nti zigenda kukkirirako. Anyhow, katumulemu katono nnyo tugenda kujja obubaka buno bwe tunaba tukomye